Kale kakati akatambi koli mu kulaba ako bali mu kuziika owa booda naye nga bamuziika ne ppiki ye, bamuziika ne booda booda ye gy'abadde avuga nga mulamu. Owa booda ono yafudde naye mu kufa kwe yakoze ekiraamo n'agamba abakungubazi nti bw'aba nga afudde ekintu kyatalina leka ku nsi ye ppiki ye, era bamuziikanga ne ppiki ye, tagenda kugirekera muntu yenna yenna ku nsi kugyeyagalirako. Ppiki eno ebadde ya looni bamuziise ne ppiki y'abaani naye nga ppiki ya looni abadde agivuga naye nga tannaba kugimalayo, naye yalaamye bamuziike ne ppiki ye. Abakungubazi kye batadde mu nkola, basimye bulungi nnyo entaana ye, kati ye omufu bamutadde eri wansi, entaana bagizimbye ne bagizimbyemu ebisenge. Ye nga bw'olaba akatambi y'oli wansi, ekyo ky'olaba ekya white y'oyo omufu. Then wano waggulu we balesse ettaka we bagenda okuwummuza ppiki ye balyoke bagiteekeko ettaka. Yagambye ppiki ye tagenda kugirekera muntu yenna yenna ku nsi eno, aleke ppiki ye gy'abadde atobera ng'asasula yadde tennaba kuggwaayo ya looni. Ssebo kwegamba abantu b'oku nsi basigale nga baagala ebiwedde, ekyo tagenda kukikkiriza. Yagambye bamuziike ne ppiki ye era bamuziise ne ppiki ye. Kati abadde bagyesunze bibasaze kubanga omufu ekyobugagga kye kyabadde nakyo ku nsi agenze nakyo. Waliwo abantu ababirinda abafu bamale okufa nga beesunze okutwala ebintu byabwe. Abantu babeera bangi nnyo nnyo ku lumbe. Aganya okugirekera owooluganda lwe yenna, aganya okugirekera kaabe muganda we kaabaani, agambye kabamuziike ne ppiki ye. Kati nze nsaasidde aba kampuni gye yajja ppiki eno, kubanga bw'aba badde tannaba kugimalayo nga ya looni, oba aba kampuni ne banajja ne basigula entaana ne baggyayo ppiki yaabwe, oba banaabanja aba famire. Naye ng'otandika otya okubanja owa famire nga si ye yakuwa ppiki eno? Mpozi nga abanaabanja baneeno simanya abamweyimirira, naye ng'owa booda bamuziise ne booda booda ye, ate bamuziise basanyufu nnyo. Ppiki eno nga bagissaayo babadde basanyufu. Naye abaziisi bano nga w'obalaba, kuliko abamu abagenda okunona ppiki eno nga bamaze okuziika omufu ono. Eno ppiki bagenda kugibba. Abo bennyini bano abaziise ppiki eno be bagenda okuginona ekiro nga bamaze okuziika omufu ono. Mwe mulinde mulabe. Ndowooza omuzimu mugenda kuba gwevugako eyo mu ntaana. Kankutuuseko akatambi kano okerabireko vidiyo, nkusaba ogimpereka like etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Kakati embeera bwetyo bwetambudde, okuziika bwe kutyo bwe kutambudde. Owa booda ono babadde bamuziika, basose ye ne bamuyiwako ettaka. Basose ne bamuyiwako ettaka ne bazimba akasenge waggulu ppiki eno weegenda okutuula, kubanga entaana ebadde enfunda nga ppiki eno tebayinza kugimutuuzaako ng'omuntu n'emunyiga. Kati basose ne bamuyiwako ettaka, then ne balyoka ne bamutuuzaako ppiki ye. Nga bwe yalaamye bwe batyo bwe bakikoze. Abantu sebbe basinga obungi balama ne babaziika n'ebyobugagga byabwe. Kati musajja wattu asobola okuba nga mu kufa kwe kino kye kibadde ekyobugagga kye. Naye ekisinga nze okunsobera, eno ppiki singa ya looni, eyinza okuba ya looni, abakampuni ya looni baba baviiriddemu awo, naye abantu abasinga obungi babaziika n'ebyobugagga byabwe. Mulabye abagagga bangi naddala e Nigeria eyo babaziika n'emmotoka zaabwe. Oli n'alama n'agamba nze njagala banziike ne hama yange, era ne basima entaana ennene bagisimisa na tractor, ne bateekayo emmotoka bagivuga ne bagiyingiza entaana ne balyoka bagiyiira ettaka. Eriyo abagagga be baziika mu Rolls Royce bangi. Kakati owa booda ono naye agambye nange nina okugenda n'ekyobugagga kyange, sigenda kulekera muntu yenna nga yeeyagalira mu ntuuyo zange. Ebyo abalamu bye mubeereyo nga mwesunga ebintu by'abafu
ne mutandika okubyesooka kati eno piki wayinza obba wabaddewo eyagyesoosa edda ng'agamba oyo gundi bwafiira bw'ati eyo piki yo yange. Musajja wattu mu ddaame gy'eddaame kye yakoze kyokka piki gye yatadde mu ddaame n'agamba nze njagala banziike ne piki yange sigirekera muntu yenna. Abaagala okuvuga ku piki mugende nammwe muzifune za looni muzivuge nammwe mubeere ne piki wabula so si yange gye mbadde nvuga gye mwagala okusigaza. Kati abadde balinze ebiwedde balabika nga baviiriddemu awo. Naye nga ne kampuni wange eno piki ya looni ne kampuni eringa ng'eviiriddemu awo kubanga banajja kuziikula ntaana balyoke bagyeyo piki eno nabo bayinga nga baviiriddemu awo okitegeera. Naye nga omuntu okumuziika n'ekintu kye ddembe lye abantu babaziise ne ssente. Oli waliwo abalama nze munziike ne walagi bangi. Oli ng'abadde mutamiivu ku kyalo n'agamba nze maani we mba nfudde entaana yange mugiweemu omwenge. Abantu balina ebintu byabwe balaama. Kati musajja wattu eno piki bamuziise nayo. Naye ekisinga okwewuunyisa piki eno ogiraba nti bamuziise nayo busobola okukeera enkya nga teriimu nga baagibbyemu nga teriimu. Abantu b'ekyalo bazibu. Omufu bamuziika ekiro ne wabaawo abayaye b'okukyala bagamba nedda tekisoboka ono omwere tebamusobola mumuziika na piki eno. Tulina okuginona. Ne beeteesa ne bajja ekiro ne baziikuula entaana ne babbamu piki y'omugenzi ne bagitwala. Ababbi gye bali nga bo tebaagala kumanya eno piki sikisuubira nti egina kubeeramu. Tekisoboka. Kuba yala abali ku nsi kuno alwo abadde bagyesunga nga yabwereere evundire mu ttaka nga buli omu agitaka gamba kale omwo mulimu piki. Bannayuganda ate awo tebatuukawo bagenda kugibba era bagenda kugiggyamu bagitwale. Mpozi omuzimu nga gwe gunaagirwanirira piki yaagwo. Naye ssebo n'ababbi nawo tebaba tebatudde bajja n'ebintuntu byabwe ne bagugonza ne batwala piki. Eno piki sisuubira nti egenda kuwangalamu okumala wiiki. Balina okugibbamu. Abantu bwe batagibba omusezi aligitwala kubanga omufu balina okumulya. Omusezi aligitwala naye omusezi aba tayetaaga piki. Mpozi nga naye kisoboka. Naye ng'embeera y'obwetyo bweri omufu bw'atyo bamuziise n'ekyobugagga kye piki ye bamuziise nayo. So naawe ali eyo osobola okugamba nti nze banziike na iPhone 17 yange sigireka ku nsi. Ne bakuziika nayo. Oyinza okugamba nti nze banziike kyonna ne bakuziika nakyo kubanga ekigambo ky'omufu bakiteeka mu nkola. Omufu ye muntu gwe batayisa kagaayo mu bigambo by'abayogedde ate ng'aba awandiise biwandiike kubanga bamanyi kyasobola okukola. Omwami ono singa bagana okumuziika ne piki ye oyinza okulaba nga abantu batandise ogwa eddalu. Ebiseera ebisinga omuntu bw'afa amaanyi ate gaafuna gaba ganjawulo. Byabadde tasobola kukola nga mulamu afuna ability n'obusobozi obubikola ng'afudde. Kyekyo lwaki nti eddaame ly'omufu liteekebwa nnyo mu nkola ate liweebwa ekitiibwa nnyo. Ne waaba wa myaka emeka n'alaama kino kiba kirina okukolebwa kubanga baba bamanyi bwanyiiga kikyasobola okukola. So embeera y'obwetyo bweri CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli nyongera okubategeeza nti okusubscribinga kiyamba mmwe. Okusubscribinga kiyamba gwe abasubscribinga ndowooza bo bafunamu mubalaba. So genda maaso n'okuba nti oyongera okuba nti osubscribinga tunaatera okuba nti tuweera aba followers 5,000. So mulimu gwe mukola gwa maanyi mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera omukutu. Mbaagala nnyo mubeere bulungi mweraba.